Abantu abasinga buli lw'oyogera ku by'obulimi nga bakugamba gundi wabulwa wakikuba weebale kutegekera bukadde bwo. Abantu balowooza nti okulima kuba kwetegekera bukadde bwo. Ndowooza nga tokyakola mu ofiisi, nga tokyasobola kusuubula, ng'amaanyi gakuwedde. Olwo genda ewammwe mu kyalo olime ng'oli kumpi n'ebijja byammwe. Bamedi kakiikaze okubalaga nti obulimi si kwetegekera bukadde. Buli muntu eyajjanga okunkyalira oba n'alaba emiti gyange oba n'alaba ennimiro zange nga nti kakiika gwe weesiimye otegekedde obukadde bwo. Ebyo babiŋŋamba nina emyaka 42. Nabatunuuliranga ne mbagamba nti ebizibu nga biri mu mitwe gy'abantu. Abantu tebakimanyiddeeko ddala that agriculture is a very viable investment, nti omuntu asobola okuteeka ssente ze mu bulimi. Era bagamba nti atayitaayita ate nannyina okufumba. Nze nali South Africa, navuganga emmotoka nenve South Africa, n'oyita mu mafaamu, faamu ku faamu. Eyensi gye bayita Zimbabwe yali African Food Basket. N'ovuga okuva ku makya paka saawa 6 ng'oli mu faamu ya muntu omu y'akasooli, naye yonna nga bagifukirira. Naye ng'omubu avaayo n'omutunuulira nga munene yenna bw'ati oba faamu ya nte. Maybe ekyo kirinako kye kyankyusaako okwo ku bwongo bwange. Ddala natunuuliranga ng'abantu baŋŋamba nti otegekedde obukadde bwo nga sibategeera. Nze emyaka 40 ng'ompoleza ntegekedde obukadde bwange. Ate olaba nakati sikibala nti ntegekedde obukadde bwange. Nze nayagala bwagazi safe investment gye bayita safe haven. Okulima abantu abasinga bakunyoomoola nnyo nga balowooza nti tekuliimu ssente. Eyo ebeera passion ya muntu, eyo ebeera kituufu. Kituufu olina okubeera ne passion, naye you can practice agriculture as an investment portfolio. Abantu abasinga balowoozanga mbutegekedde obukadde bwo. Kati olwaleero bakitegeera nti ekisajja ekyo. Kuba buli muntu yenna alowooza nti zimba essomero, buli muntu yenna agenda mu real estate, buli muntu yenna agamba hardware, olina supermarket, ogula amataka, osuubula amataka. Nze mbagamba ngenze mu bulimi. Omuntu ataabuzaalirwamu, omuntu ataakulira mu kyalo, omuntu ow'omu kibuga, omuntu asomye, omuntu alina omulimu ogwa corporate world as a chief executive. Lwaki abantu basuubira nti obulimi mulimu gwa kukaddiiramu? Nze ngumazeemu emyaka 15 neewulira sinnabakaddiwa nkyeyongera bweyongezi mu maaso. One investment after the other, one investment after the other. Natandikira ku bisinga obuwanvu. Nasooka kusimba miti gya pine, nensimba eke ezasukka mu 10 eza pine. Kuba mumanyi pine wa myaka 25 n'okweyongerayo. Nendooka nnumba ebintu ebirala, nennumba emmere. Nze lumu nasimba ensuku z'amatooke nga nina ensuku 9. Era nga nkungula fuso z'amatooke 2 every fortnight, buli nnaku 14. Fuso nnamba nga bazitika nga bwe bazitika embalala bwe bazitikanga wano. Nange era nga bajja ne bambuuza nange olulimi ne ndutafuta. Eryo lya mmeka 2 n'ekicweka, lino lya mmeka 3 n'ekicweka. Nga banana bacteria wilt eri ebali bubi. Nga nasimba emmwanyi eka nenzisussa mu 7. Nime emmwanyi nga nkimanyi nti nno Omuganda atambula n'emmwanyi, emmwanyi n'enzirima. Emmwanyi ekituufu muwala wae kumbalira cash ratio n'abazibba nga bazinoga nga bawoza eyo kakiika takyagala. Kyekyantabula ku mmwanyi. Nga nasimba emiti. Nze nina ebibira. At the peak nalinako ebibira 21.
21 kati nina 11 ngaze nsimbye emiti olubeerera kibira ku kibira kibira ku kibira sala kino zaawo kino sala kino zaawo kino sala kino zaawo kino bibira era it is my mainstay mu 2014 nembeera recognized I was the best agroforestry farmer in Uganda ku gundi harvest money neyo eya Netherlands fair era ne batukwasa certificate yaffe Honorable Victoria n'abakungu ne batukwasa certificate yaffe mu agroforestry nene neyongerayo olubeerera neyongerayo kiki bannange kyenjagala bayigiriza is that osobola okugenda mu bulimi n'obukolamu kasita obubeera ng'obulinamu kye bayita diversified portfolio ng'ogaziyiza emigundi egiyingiza ssente obulimi ddala bujja kukaluubirira nnyo bw'obeera nga ekintu ky'olimu kimu gambanga nti n'olima miti gyokka omuti gulwawo okukula omuti tegukutwala mu ddwaliro ngabanga olima nsuku zokka nalimbako lumu natwalanga fuso namba ekyaliwa amatooke negengerera ku loole koza amatooke ewanyowaawo kati oli bwanagamba mutereze nnyo ettaka lyammwe musimbe bulungi nnyo emmwanyi eka ne eka teeka mu pipes naani bannange bwe twali tulima emmwanyi twali bangi sijja kumenya amannya g'abantu naye ennaku zino sikyabawulira kuba nabawanga amagezi nti teweesiba ku kintu kimu nga bo bagamba bw'olima emmwanyi eka bwe ziti buli omu n'azirima tujja kutambula bwe tuti kati ekiddiridde kyekirwa omusajja tayinza obbateeka mu kajjiribwa mwenna omulundi gumu ne mubeera ennyama gye bataddemu ka minced meat ne baroolinga buli teeka lyaleeta mwenna ng'abanyigiramu nzo nnyigiramu kubanga emmwanyi bwe mpulira nga tentambulidde nga ndeeta greda ng'egisendawo ate bwe ngisendawo sidda mabega ntambula butambuzi ne ŋŋenda maaso ekyo kye bawoza munnange weetegekedde weebale otegekedde obukadde bwo waapi nze kyenkola mmanya bumanya myaka nti emyaka gino gyakugula ttaka nendigula byalo ku byalo ne mmala okuliweza bwe mbimaliriza okubiweza bwe nti mbiraba biweredde ddala nendooka ntandika okubikolamuko emirimu gyange bwe nayingira 5 ne ŋŋamba Mohammed kati bw'oyingira mu myaka egy'obukulu weetaaga nnyo cash flow oteekeddwa nga okubalansinga obulungi assets ne liquidity kubanga buli muntu yenna abeera ne assets nga nnyingi amataka ebizimbe nga tebiyingiza cash bulungi nga te cash oyo ali unreliable ali bound okuluzinga ebyobugagga bye byonna konze nti tandika okubalansinga portfolio yo kwe kutandika okuyingizaamu ebintu ebyamangu ebireeta ssente amangu bannange mbaddamu ng'era mbakuutira bannange tulunde oba nkoko oba mbuzi oba nte oba mbizi buli muntu yenna ekimutambuliramu tulunde nze nali nalundako dda ente zaali zisukka kumpi zaali zikunuukiriza 8 naye ng'omulimu gwazo okunnimiramu kalitunsi wange nayagalako n'okuyingira ebikajjo okukola factory y'ebikajjo paka lwe nalaba nti Gozulini ali mu factory y'ebikajjo simanye no zoning simanye naani olina kugenda mu office eno bakuwa olukusa konze nze ebyo sibigendamu nze abaagala okundeetera ssente bazindeetera wano wezinkisanga era wano nasendawo olusuku n'emmwanyi nendooka nteekawo ente zino nga njagala cash flow
emmwanyi saazisenda zimalawo era acres endala nkyazirina 30 era nina emmwanyi zange empitirivu obulungi ng'era omusajja omuganda bw'abeera neemanya nti olina kuba muganda ayimiridde bagamba tambula ng'omuganda ng'otambula ng'omuganda era buli munnayuganda asaanye okutambulira mu buwangwa bwe kye bumugamba. Ente nze nazaagalako cash flow. Ente erina cash flow nga bwe nzize ngamba nnyonnyola. Ente erina amata, ente erina obusa obugenda mu mmwanyi, ente erina ente z'ogitundako ennyana oba obulume bw'ozitundako. Ente w'oyagalira ssente w'ozifunira. Kuba nasooka kutunuulira bannaffe abalina ente ng'abaana baabwe tebatudde waka. Kubanga nze ndi mukyalo eno ewaffe bannannyini kulima nnyo mmwanyi. Ndabye abaana bangi nga batudde eri ebitundu ebirimi by'emmwanyi nga birabufu nga Buddu, Masaka. Awo balimi balungi ba mmwanyi era ddala Munnabuddu n'ebitundu ebirala. Naye wano mu Bukoba Kyaggwe Mwendi emmwanyi etambula eyuuga. Ffe tulina okuyigiriza abantu entambuza y'emmwanyi entuufu era bangi batandise okugitereeza. Naye nagenda okutunuulira abantu abalina ente ng'abaana baabwe tebanyeenyezekako. Nagenda okutunuulira nti ne bwe baba balina z'ofiisi n'ebizimbe na buli kimu mu kibuga, buli wiikendi omulaba twasooka mu 1990 twaziyitanga Pajero zonna nga zikwata sayidi emu. Naye nga tebaagendangayo kugenda kutunuulira kintu kirala, kutunuulira magana gaabwe. Naye ate bannaffe ab'omu nte bo bwe ekiseera bwe kyatuuka, ab'omu mmwanyi bo ekiseera bwe kyatuuka nga baate bakaluubirirwa nnyo okudda ewaabwe nga bawoza emmwanyi zaalimu ng'obuwuka simanyi babuyita batya obwo buluma bwannuma ng'obwo bwantamya emmwanyi. Obuwuka bwantamya emmwanyi. Emmwanyi ne bazirekera bantu balala bambi abateesobola. Paka ffe ng'abantu bakakiika n'abantu abalala abakuukutivu tusaanye okudda tuddemu tutereeza abantu baffe endowooza yaabwe ebeere nnambulukufu era nga nnamba. Paka lwe ngenze nga ngaziya kati nkubuulira nti okulima kasooli, okukola emmere y'ebisolo n'entandika okulima ebisagazi, emmere y'ebisolo gye nzigyamu silage ate n'esukkuluma n'eyisa n'amata. Kati nze bwe nkubuulira obulimi nti obulimi it is a lifestyle, tombuulira bintu birala. Naye nga nkimanyi nti buli muntu akola ekintu ekyo kyawulira kyasobola era kyayagala. Naye abantu abalowooza nti obulimi oba otegekedde bukadde bwo baali beerimba. Obulimi is a very solid investment. Si kirungi kumala googerayogera ku mannya g'abantu, naye Sekalaala, Senior ne Junior bali mu nkoko. Yuga Kiiki ekyo kiki? Si bulimi. Wali obawuliddeko woolooloolo oba waalaalaala? Mulwana flagship ye si Jessa Farm. Abaana tebagitambuza ne bagitwala mu maaso ne bagyongerayo na nnyo. Oyo yali ategekera bukadde bwe oba yali akola legacy? Mulabye agriculture nti zezimu ku investments eziyinza okuyimirirawo. Lwaki abantu ekyo tebakitegeera? Kubanga famire ezikyasinze okuwangaaza obugagga mu Uganda, famire ezikyasinze okuwangaaza obugagga nga tebuvuddeewo, zaali za industries, zaali za busuubuzi oba metta, the Madivani, balimi babikajjo addingako value ne batandika otukolera sukaali. George's teba celebrating emyaka 10 nga bakola sukaali n'okulima ebikajjo. Amakampuni gonna Mitchell Coats n'amalala gonna n'ezi tea estates teziwangadde ne zibeerawo. Bannange
mubeereko ne consideration ku kintu kye bayita obulimi. Bw'obanga oli mu ggwanga Katonda lyawa obulungi bw'embeera y'obudde nga Uganda, obulimi banaye temugendamu nga investment y'obukadde. Obulimi bugendemu ng'ogenze mu investment eri solid. Mohamed Kakiika diversifyingidde mu bulimi era n'abeerako n'essanyu. Ebiseera ebisinga mwozi omusajja ali musanyufu lwakuba omusajja alina solidified investment. Asset base eri solid. Omuntu alina ettaka tomuzannyirangako. Omuntu bw'aba alimira mu container oba backyard oba mu greenhouse, omanya nti ekya greenhouse enkuyege bwe zikirya addayo ku zero. Naye omuntu bw'akulaganga nti alimira ku ttaka lye nga siri yeeyazike, siri ya national forest, naye ettaka lye, manya nti oyo akoze solid investment. Agriculture is a very solid investment. Sigambye si ya buli omu, passion eteekeddwa okubeeramu, but I repeat it, agriculture is a very solidified investment. Naye ne mbalaamira kimu nti agriculture ayinza okukeeta, kubanga agriculture siwa taapu esumulula ssente eyo paka ng'omaze okukyeyiyiza. Okyeyiyiza naki? Kwe kunoonya mu bintu ebiri solid ebinene, noonyaayo ne bi cash cow osobole okuimprovinga yo cash flow, kubanga ne agriculture asobola okubeera ne cash flow ennungi ennyo n'okusinga rentals, ennungi ennyo n'okusinga petrol station, ennungi ennyo n'okusinga ebintu ebirala. Bw'obanga ekintu ekyo kiyingiddemu n'obwegendereza n'amagezi, Mohamed Kakiika bw'abategeezezza.